Omusumba nga yimiridde ku kituuti. Ndaba malaaya mwereere. Ng'endiga ziri wali ziwuliriza ekigambo. Ziwuliriza naye nga ziwuliriza bulimba. Omuntu bw'obanga wamusanga nga mutembe ne mutuuka okubeera nga muli mu bulamu obulungi, nze ngamba wootuukira okulya ku kanyama n'akakusesemya. Kati ekyanzijeeyo okwogera mu mawulire essaawa zino oba n'ag'eggulo, mwami oyo okudda mu mawulire era n'ayogera nga bwe nayagala omulunzi w'embizzi. Omanyi bano abalonda ebicupa abakutambula n'ebikutiya ebigatto nga byangeri, abo abalinga abalonda ebicupa. Enfaanane omuntu ali shabe ataliiko kanyirira, engato tazirina, kwegamba omuntu eyakula engeri. Sandyagadde kukozesa lulimi nti oba alinga ezzike. Ye bwe yankuba mawulire kati nange ndi mu kusesema kuva ddanga mwenzi, kubanga n'abaana be namusanga nabo buli mwana na nnyina. Kati yakoze embaga 2022 eraga nti mukyala mupya naye ng'olwedde balina n'abaana abo. Nze okusaba divorce nayita wano mu Matigga. Enkoko zange baazirya wano, emifaliso ne bagyokya, ebintu ne babyonoona wano mu bantu. Omwami oyo akulaga laavu n'akuwaana n'akuteeka eri mu bantu. Naye bw'abeera eno ewaka dikiteeta awedde emirimu. Kubanga ne bw'oba olina ky'onyumya naye TV ekulaga nti ye mukwano gwasinga, kubanga obufaananyi obufirimu bw'abayindi obwo enkola ye yeeyebukoto. Mukunkyawa yagamba ndi mukazi mujeemu ngenda kufa. Bwe yalaba sifudde n'akomawo. Kaakati ku luno yayiiyaayo ekyokumpereba obwenzi, kwegamba ng'alinga agamba nti kankuwerebe kino ky'olifa teweerabidde. Kooti yasalawo n'egamba nti amaka egampadde n'abaana nga ye alina okusigala ng'atulabirira. Naye agenda n'alimba ensi n'agamba nti atuwa buli kimu kyonna ekyennyumba, ye alayira nti talimpa wadde ekyapa. Kaakati nze obutampa kyapa eyo ishu yagirina, naye amateeka ga gavumenti tajja kugabuuka. So ennyumba ogyagala mu biwandiiko? Njagala mu biwandiiko kubanga tetugenda kuddingana kufana paka kufa. Programu eno ekutusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi, nga bano bakugu mu coffee. Basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate, ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo, kossa ne website yaabwe. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze erina ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba, obakubireko oba baweereze WhatsApp. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge, ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba, noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku namba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road, kossa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, afaayo nnyo eri abaana, alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere ng'ate ofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Nze lujjo omulungi atulaba kubuuzaako n'enkola z'okubanga ogoberera programu zaffe ez'enjawulo. Wenjogerera tukyaddeko mu maka g'omusumba Nyanzi Henry. Bitambula mu mawulire, muzze mu biraba. Tulina omukyala mu maka amalungi wano agenda kuba atulambulira byonna. Bakwatagana batya n'omusumba, omukwano gwabwe guli gutya, gubadde gutya emyaka gyonna, byonna bitugenda okubeera nga tutunulira mu mboozi yaffe eno, nga twegatiddwako n'empapula zonna ezivuddeyo n'omukyala nga waali. Tusaba asooka ababuuzeeko mwenna Abannayuganda abatulaba. Mbalamusizza mwenna Bannayuganda abatulaba era abatuwuliriza. Amannya nze Nnaalongo Mutuwa Robina.
nali mukanyanzi Pastor Henry. Sooka otuyise mu nkwatagana yammwe n'omusumba mukwatagana mutya briefly n'ebiseera byammwe before divorce. Kati namufumbirwa nga nina emyaka 16. Nali sinatuuka kale naye nga bwe yandaba kubanga ye yandaba. Maama wange n'akola ki? Kale basooka kulabagana ne maama wange. Mbu nandaba mu kyaki. Ng'obeera musumba. Nga si musumba. Kugambye obusumba twabugenda mu 93 December. Kati ne tubeera ffenna. Ne ndwalira emyaka kumpi nga 6. Nemba bubi nnyo. Kati ndowooza nze ngamba nti mukwetaasa okugamba nti okusigala ssemwandu. Kankole ki? Nfune omulala. Era olwagira ng'ayimirira ku kituuti ng'agamba oyo Katonda yamundaga nga mukazi mujeemu era alwadde obulwadde obutawona agenda kufa. Kakati nze nafunye omukazi wange Katonda gwe yampadde era y'ono ye Miriam Nakyambadde. Temuddamu okuyita oyo Robina Nyanzi mumuyite Robina amannya ge. Ekintu kyanyambala n'entya. Agenda katuuti nga divorce emaze kubeerawo okwogera ebyo tuli wala mayiro nga 10 tukyali bukoto. Bw'amala okuyimirira bw'atyo ekintu ye n'akitwala mu maaso era yeekwasa kantu katono nnyo. Twali tumaze okunywa caayi nze ne nnyingira obuliri. Olwagira akatimba saakabikka. Nakabikka naye saakafundikira. Najja n'aga nti mutafundikira wange, mutafundikira wange, sijja kwebaka wano, sijja kwebaka. N'agenda ku kyaki. Bw'agenda ku kyaki n'oyo omuwala yali amuyiseeyo ne babeera awo. Kisa ne kituuka n'amwagala ku kyaki. Naye nga ku kyaki eyo yazimbayo akasenge. Yatuuka n'azimba akasenge nga oba ezipangisa ze zitaliwo simanyi. Naye yazimba akasenge n'akateeka emabega w'ekituuti nga omulyango guyitira wano ku kituuti. Eri emabega teri mulyango. Baayitanga wano. Omuwala olubuto ne lukula n'embeerawo. Gye basula. Gye baali basula wali obuliri. Kubanga bwe twaddingana nagendayo. Simanyi mwayingiramu amaka amalala. Yakoleramu amaka amalala. Kati n'atuuka ekiseera n'abeera nti awo we babeera we basula nange ne nnemerawo n'embeerawo. Navaawo ng'olubuto luwezezza emyezi 6 kubanga nagezaako n'okwetikka ebyokulya mbitwale n'abizira. Ne neetikka amasitoovu ne ngatwala ku kyaki nange nfumbira awo n'abizira. Owulidde? Kyokka nga gwe omukyala omutongole bwe yakuba embaga. Kati ekyo ekiseera ne kituuka omuwala n'azaala. Bwe butuuka mu 2-3 n'ayagala akomewo. Sirina. Nasooka oba kulowooza nti oba anoonya mwana naye nga embeera ze ngenza okukiraba ku mulundi guno. Bwenzi. Ki ekyakulemesa okuzaala mu myaka egyo gyali gitambudde? Okunnemesa saamanya kubanga enseke zannuma nnyo. Nze muntu arekodinga ebintu atereka ebintu n'amabaluwa nga lina nagenda nnyo mu malwaliro Mulago wa buli wamu nga booza enseke. Omwana n'agaana. Kati oluvannyuma bw'akomawo mu 2-3 omwezi ogw'omusanvu amaze okufuna omwana. Naga naye omwana affe tujja kubeera naye kozi nti ye kubanga yamuleetanga oluusi ne tubeera naye ewiiki ennaku 3 ng'amuzaayo wannyina bw'atyo. Omwana akuze myaka kati 2. Kitegeeza yali anoonya mwana mu bufunze. Simanyi kiyinzika okuba. So obulamu buddamu okutambula. Obulamu ne buddamu okutambula. Bwe buddamu okutambula Bukoto yo yali efudde. Kufiira ddala kubanga ensi yayogera. Nga naye yennyini mukovu muzibu. Ne tusenguka Musumba Jamali naga akati muveewo wano. Mweyongereyo esseeta. Era yatutabaganya n'atuleeta esseeta ne crusade ey'amaanyi. Katonda n'akola ebikulu. Sijja gamba nti Katonda teyamukozesa. Kyemmanyi nti ayinza okuba yali mu kkubo ettuufu naye yalivaamu. Oba yali agudde ate n'akomawo. Kakati alinga eyaddayo nate. Kati ne bwe tutuuka esseeta omulimu ne gutambula naye ng'ebukoto eyo yantuuzanga mu meeting mu bino ebya kyaki. Mu kukulembera okwo nze ngamba nti omutendesi tayinza butawoggana ate tayinza butaboggola. Naye nga bwe mutuula ng'atuuza meeting oyo
njagala mwogere wano tewali gwe muteekwa kutya nze mukulembeze wano nze mukulu kati njagala mwogere mami nze yambogole mami yandeekandeka mami neŋŋamba ngenda okuwulira nga ntidde neŋŋaja ono bwantuuza mu meeting bwati kitegeeza siriimu ka buntu nasitukawo busituzi neŋŋenda naye bwe ŋŋenda omukyala omu n'awandiika ekibaluwa nga kinnenya nkiyina nakyo wano nga kinnenya nga bwenkola ki bwe mbayisizaamu amaaso okusituka mu meeting n'entambula n'envaawo kati neseeta bwe twatuuka eseeta kyekintu ekyekimu ebyaddangamu nkunyonyola waka ne ku kyaki nze neetuuka ekisa nembuza emirembe naye nga mbeeramu lwanaakola ntya oli mukyala musumba okuuma ekitiibwa kyo mujja eseeta mukola ku lusedi ey'amaanyi omusumba addamu okuyimuka muzimba ennyumba eno tuzimba ennyumba eno tuguze ettaka lya kyaki kubanga contribution nange risiiti nzirina ng'abantu bonna kubanga nali ntunda amayinja nali nkola obushera nali nkola ebintu byange bino kati nga nkola naye yagamba abantu mbu yeyampa capital tampanga ku capital nze ndi mukazi mulimi nalimanga ebikajjo amayuuni ensujju nga mbitundira mu set out bamumanyi nga mbiwa omuwala bamuyita Fiona n'abitundira awo oluvannyuma neŋŋenda nga nfuna ssente mpola mpola ne ntandika okusuubula omuceere ne nsuubulanga ebijanjalo naye nga mbiteeka ku lubalaza lw'enju abawala ne bantambuliza ne babitunda kati bizinesi gye nandibadde ŋŋamba nti gye nakola ye restaurant eyavaako emitawaana teyateekangamu wadde 10 wadde 10 kye naye ye bwalimba bwatyo bizinesi anti yali tayagala nkole emyaka gyonna kati bino bye nakoleranga awaka era nabyo byamulumanga naye neebuuza nti omuntu ku nsi aneetaaya ddi kubanga bw'obanga onnemesa n'okukola buli kamu konna n'awaka mbyetaaya ddi kati tuddamu tukwatagana eseeta wano naye mu 2010 ne wabaawo omulala gwe yali ayagala atali oli yaleka eri Katonda n'amusuula akazoole n'ayogera ndowooza oba mizimu gye gyamulinnya ku bwongo n'ayogera naye ate nga ye yali mufumbo baamuyitanga Esther mukamusajja era omwami we teyamuddamu kumuwasa n'avaawo nga bwe lwalaba omusajja amuwandulira eddusu you are stupid ate nga avuma n'ono you are stupid Pastor Nyanzi you want to kill my sister ng'alinga alinyiddwako omwoyo ogwogera ne mugamba oyo agent ate bw'omugamba ekintu eyandibadde akwatagana nange tusabire ekintu ankyawa bukyayi n'ayimya mu kibiina n'avuma kati ekiseera ne kituuka mu kuwaliriza okwagala okukola kubanga mbuuse kati mu kuwaliriza okwagala okukola bwe nkola restaurant nteekako boutique kubanga nalaba nga bwe mpola ssente zange abantu bazikozesa tebampaamu magoba abantu bannyo mu kyaki be nawolanga ne ssente zange owulidde era basobola okunjulira nga ne eyali LC5 era naye namuwolako ku ssente newankubadde nga ntono oba ye ayina nnyingi naye era namuwolako ssente zange kaakati awo olutalo we lwatandikira omukazi wange takola ne tubeera awo ne mugayi gwe nayise ng'omugenyi omukulu eyaguddewo restaurant kati ate essaawa zino weekyusa ntoyagala nkole lwaki walinze male okwona ssente zange nzisasule ate olyoka otabuke oba tewamubuulyako gye wajja ssente zikola restaurant ate yazimanya kubanga ye yennyini waliwo twagendanga ne tusala embaawo eyo Luweero okuggyako Bunyoro gye nagenda nzekka naye twagendanga tusala embaawo fembi ne batusasula ssente eri mu bayindi emayirye n'omwami yatutwalayo bamuyita mwami Rugemwa amanyikiddwa wano mu Seeta owulidde kati ssente siyinza kugamba nti nazijja mu makubo makyamu nga twatambulanga abo babiri mu mbeera nga gwe byenfuna birabika nga bikutambulidde obulungi wafuna ekisa ky'ezzadde nakifuna oluvannyuma mu 2013 omwezi ogw'omusanvu yasanyuka nnyo bambi yasanyuka n'asanyukira abaana nange mu kubeera n'olubuto nalaba laavu gye sirabanga
eri yali nsufu n'okusinga ebbanga lye nabeera naye naye nga singa omuntu ono atambulira wano bw'ati naye ng'akyalinamu kino by'akola abinkisa bw'atambula tayogera bw'agenda tomanya gy'alaze okuba bukubi simu omulala yagikwata nga alina omwami oyo gwe bayita Kasaato oyo yamutegeerera alinga ye mukyala we namugamba kuli gy'omuli ebisiyaga n'olwo olugwe yasayininga ku buli kimu yenjera naye buli wamu wonna oyo ye n'antama Kasaato ye muntu atakwatanga ku ssente ye mbw'agiwa ekitanga amujjanja naye ate nga nze namujjanjabira kitaawe naye nenfaayo mu buli mbeera yonna kati awo olutalo we lweyongerera n'atuuka nemba nti sikyagenda mu kyaki nga mbeera wano ewaka oluusi nengenda nensabirako eyo enaalya era lumu nambuuza nti olina ekkanisa koze nti nafuna ekkanisa tubeerawo ng'akyaliwo naye nga embeera etabuse kati ekyavaamu ng'akola ki saamanya mawulire gye baagapangira mu kamunye ne red pepper nakeera bukeezi ku makya mu mwezi ogw'omukaaga okutandika ennaku z'omwezi kuba baagakubamu ennaku 3 nga 15, 16 ne 17 oli yakeera ku makya kunkubira mami tukulaba mu mawulire ki ekigenda mu maaso koze nti sinnabitegeera nze engeri gye ndi ewala n'amaduuka siyinza kumanya mba ndi awo ne taata wange nankubira mba ndi awo abantu ne ngamba kiki kino ngwakulage bagamba kyo nze njogedde mu mawulire mbu Nyanzi azize emmese yange simanyi nti nnyinza ogenda mu mawulire neneewemula ekyenkanidde awo kakati ekyavaamu ng'akola ki naye nze nagenda ku red pepper ne looya nga njagala mu muvubuka eyawandiika ono amannya ge eyawandiika amawulire gano mulabe muguleko omusango red pepper ne ngaafu omwami oyo yatuyita ku rider n'atuwa obukadde bubiri n'agamba muwandiike amawulire nga Naalongo yayogera era ne bawandiika kati obulimba bwenkulaga nti olugoye luno nali nalugaba dda ebifaananyi baabiina mu ki nga bw'olaba gano agaade gafulumye nze naadde neekwesa ab'amawulire kati ekyanzijeeyo okwogera mu mawulire essaawa zino oba n'ag'eggulo mwami oyo okudda mu mawulire era n'ayogera nga bwe nayagala omulunzi w'embizzi kubanga kati oyo omwami enkola ye yeeyebukoto mukunkyawa yagamba ndi mukazi mujeemu ngenda kufa bwe yalaba sifudde n'akomawo kaakati ku luno yayiiyaayo ekyokumpereba obwenzi kwegamba ng'alinga agamba nti kankuwerebe kino ky'olifa teweerabidde n'ateeka omuntu ku kituuti omuvubuka oyo alinga era nga bw'owulira nti mulunzi wa mbizzi taliiko kantu k'ogamba nti nandi mwegombye newankubadde okwegomba weekuli so yajja ku kituuti n'akulumiriza nga siriimu olwo banfukutte banfulumizza banfulumya kyaki ng'omubbi owulidde bino ebintu bano be bantu beyasukka kusuula mu nnyumba nga yakadduka yakankuba mu mawulire nansu bino bintu omuvubuka gwe yateeka muno mu nnyumba gwe bayitamu Rushidi ye yayingira n'ezo zi Bennett na biki nze ngamba oba baali baagala kunzita kubanga twagenda Naguru headquarter ye yamugobamu ono ye muwala gwe yayagala ebukoto Miriam Nakyambadde byonna likodi nzirina kati mbadde njagala kulaga ono Ibura omulunzi w'embizzi ye Ibura ate yalunda embizzi gwe omuvubuka omumanyiiko gwe bakusibako okuba nti wamwenda ate omuvubuka mumanyi ng'omuntu azze mu kyaki era ne tumukwata ffe embiriri ne tumutwala ku faamu akole ki nga tulunda mbizzi zaaliyo mpitirivu faananyi baalitadde waba n'abamawulire so kyolowooza ekyekuusa ku musajja okugamba nti wayenda ku mulunzi ku faamu nkugambye omwami oyo omuwala ono anti kasooka olabe omuwala ono gwe yawasa
Omuvubuka nabeera naye emyaka 7. Ono gwe nasooka okubeera naye myaka 8, ono 7. Bano bonna baali wange mu nnyumba. Nga gw'obalabirira. Nga nze mbeera nabo mu nnyumba. Okiraba? Ono mulamu wange. Bano bonna ba ku church. Okiraba? Kakati simanyi bwe nyinza kwegomba muntu ate gwe tutadde mu mbizzi zaffe okulunda. Ono ye mwana gwe yazaala naye tomuteeka mu bifaananyi. Saagala omwana agende mu bintu. Bino bye bifaananyi bwe yasooka okunkyawa ebukutu. Ne musalaasala yenna ne mukutulakutulamu ne musalako. Nga seetaaga kumanya. Obusungu bwali bunyinze. Mwabeeranga babiri mu bifaananyi n'omusalaasala. Bulungi nnyo. Kagamba ebyebukutu wali mukyala mulungi ddala. Era neeno nali mukyala mulungi kubanga nze sendangako. Sendangako. Wali muto nnyo. Eno ye worship team gye nali nkulembera omuwala gwe yayagala. Miriam Nakyambadde. Bambi. Ate yakuliraananga nnyo. Wange. Byonna bizibu. Kaakati nga otuwa omuvubuka oyo kuba kati twagala okuggyayo ekintu kino ekifaananyi tukifune bulungi tumanye ddala ekituufu kyeki nange ekifaananyi kyalaze kuba okusibako omuntu olwedde gw'obeera ng'okolagana naye nakyo kireeta ebibuuzo sikolagana naye kubanga ffenna yatuweerezanga ng'aleeta amatooke n'aleeta endagala n'aleeta biki n'addayo ku ffaamu kati enkolagana sigiraba nnyo nnyo gye nali nkolagana naye. Ate n'ekyokubiri omuntu awasizza omukozi wo mu nnyumba omuddira otya bannange nze mpulira nga kyampunu nze ku lwange sendangako era sisobola nakukkiriza kigambo ekyo kubanga mpulira nga obulamu bwange busiriira mu ekyo kuba obuzibu obuliwo nti bagenze bagenda okukikusibako ng'olwedde ggwe anti mbadde njagala mubalage toli mukyala nga gw'olwedde tolina musajja azza akulekawo ebbanga ddene ate nembeerawo nemugumiikiriza n'akomawo nga tewali wadde newamuwowe tewali kwamuna ekyabutonde ekyabutonde naye obwenzi buva mu mutima owulidde ate wabaawo omuntu nga ye yenkula ye ya bwenzi naye bwe mba nga nalokoka nga n'emyaka 14 nenyingira church nesenderamu okutuusa lwe namufumbirwa kati obwenzi mbwenda ddi mbwenda nkuze bwenti ng'ate mu buto nali ndabika bulungi nnyo nga nange nemanyi nti ndi mulungi birabe bifaananyi kaakati mu bukulu muno mwe nyina okwendera kwega neebuuza wa we nakolera meesi sirabawo ayogera mbu nze namukwana oba bakwana batya omukazi akwana omusajja omukazi akwana omusajja sinnamumanya nankozesa mu nnyumba eyange kyokka nga nina enkuyanja y'abantu tulinga 10 mu nnyumba kati neebuuza oba saawa mmeka oba lunaku ki olwo lwannema okutegeera naye nga gwenjogeraku bw'omulaba omanyi bano abalonda ebicupa abakutambula n'ebikutiya ebigatto nga byangeri abo abalinga abalonda ebicupa enfaanane omuntu ali shabe ataliiko kanyirira engato tazirina kwegamba omuntu eyakula engeri sandyagadde kukozesa lulimi nti oba alinga ezzike naye nga ali mu ttuluba eryo njagala otubuulire divorce gwogisaba musumba yagisaba divorce nze ngisaba olw'ensonga nti nsinziira ku bwenzi bw'oyo omwami nensinziira okuteeka abantu mu nnyumba nga baagala kunzita Bennett sizikulaze nensinziira ku kirala okunkuba mu mawulire ekintu ekyankola bubi nnyo ate n'abeera nga nafuuka kyogerwako ku nsi nafuuka ekinyumizibwako nafuuka mboozi omanyi omuntu okukuba amawulire tugakwata weewaawo mukwata naye amawulire gatta omuntu asobola n'okufa asobola n'okwewa obutwa n'ava ku nsi kubanga jjukira nti obadde muntu wa kitiibwa public figure buli omu akumanyi mutambudde kumpi ka Uganda kano mu njiri n'amala n'akumalishinga mu mawulire n'akufuula malaaya nawulira nga simanyi nti nnyinza okuddamu okutambula mu Uganda wano oba mu Seeta naye abantu baŋŋumyanga nange ne ŋŋamba Mukama
nze ninga Yusufu sendangako nga Yusufu bamuwaayiriza mu Bayibuli nti yayenda ku muka Potifari naye ne bwe yeegaananga abantu baagambanga nti alimba yeekangabiriza naye nga Yusufu yali green nga nange bwe nali green nakogga n'enzigwawo naye ne ŋŋaaka ŋŋume ntambule okutuusa lwe nakiwangula mu nze. Mu kwawukana nga bw'otulaga ebipapula wabeerawo yali 2017 gwa 11 nga ye yawasizza 2017 ogw'omusanvu. So yawasa divorce tebannagisala? Tetunnagisala. Yawasa mwami mufumbo? Nga mufumbo ne tugenda e Mengo ku mediation nanneegaanya mu maaso g'abalooya nti oyo nze sigenda kumuddira nga alina ring eya silver nti oyo sigenda kumuddira namala dda n'okuwasa ng'alina empeta mpya ye agiggyeeko mpya eyange yagikasuka eri yali ya gold. Kyategeeza okuwasa nga tonnafuna divorce? Tekikkirizibwa n'okwawukana kwennyini tekikkirizibwa. Tuli mu bumenyi bw'amateeka okukola divorce. So ye yasinziira ku kyolowooza okuwasa? Ye yenkola ye alabika alina eddiini eyiye gye yagunjawo kubanga abasumba si bwe bakola ate gw'olaba bonna basumba baffe baawukana ne bakyala baabwe. Nze okusaba divorce nayita wano mu Matigga enkoko zange baazirya wano emifaliso ne bagyokya ebintu ne babyonoona nayina embuzi eyo emmanju ne baginyoola oyo muvubuka muluki n'aginyoola ensingo n'engiggyawo n'engitwala eri engulu wa mama wange awo we muyise geeta eya cream bamama baffe abamu baali basula n'enzigyawo wano embuzi n'engitwala wano nga buli kyenkolera wano bakitta wano n'endekawo ne wazika ate bajja kiro batya baabawa ennyumba wansi nga nze ndi waggulu wano nga waafuuka waabwe owulidde kubanga oli yabaleeta n'abateeka mu nnyumba. So kati kooti emala okusalawo gwe yasigaza amaka? Kooti yasalawo n'egamba nti amaka egampadde n'abaana nga yalina okusigala ng'atulabirira naye agenda n'alimba ensi n'agamba nti atuwa buli kimu kyonna kituufu asasula school fees n'emmotoka naye awaka wano atuwa emitwalo 15 gyokka bwe giti 15 ne mu mbeera eno nga bwe mugiraba abaana ne bwe balwala buli wiiki abaana ne bwe balwala buli kimu kyonna kiri okwo buli kimu kiri okwo tazimpa mu ngalo aziwa abaana edda yaziteekanga ku akawunti naye ekiseera ne kituuka n'aba nti yali ayosezzaamu wiiki n'ejja nga tabawadde ssente ezo? Oluusi kyalabikanga ayosezza naye nga ssente n'abamu be yaziwanga nga tebazituusa kubanga nawe aba ku poliisi awo emirundi egiwera nga bamukubira essimu nga bamubuuza banne ono nga tebaafunye ssente nti omwana namuwadda ssente era omwana olula yampa ssente za bitundu poliisi n'amugamba nti zongereko bamuyitanga Oscar zongereko mangu n'oyo mulushidi nga oluusi ampa 14 13 owulidde ekiseera ne kituuka kati ye yennyini bano abamu baabadde atuma nga bagoodi ababadde bazituusa emitwalo 15 oluusi n'aziwa abaana. So oluusi tuyinza omusaasa nti oba kyaki kati weebito wayimiridde kooti ekuwa ennyumba ye mulekera ki? Anti kati baamugamba abeeko byampa nga kooti ekusaba nti omukyala omuwaako ki ekusaba nti yogera by'okola ki by'oyagala kubanga yalaba nga tetugenda kutabagana ne bwe kiriba kigenda kuddawo n'enjogera byenjagala era looya wange yaŋŋaayi omwami oyo singa abadde mugezi yandibadde akwata n'ebintu n'abikuwa kubanga osabye kwota teweze na haafu naye nga alinayo ebyobugagga ebirala weebiri kakati olwagira era n'atuuka ekisanga mu kooti takyajja abadde takyalinnyayo final judgment n'efuluma nga talinnyayo decree n'efuluma talinnyayo kati ekisigadde ye yamanyi alina okumpa ku bintu kubanga nange njala kutandika bulamu bwange ng'abalala bonna sisobola kubeera nga nabonaabona ku bintu oyagala ku bintu kuba ennyumba yino kati wagifuna kooti yo yagikuwa yagimpa ate eri mu buwandiike teri mu buwandiike wakyaliwo embeera yonna eraga nti bakufulumya ennyumba eyo? Embeera okulaga eyinza okubaawo nti abaana enikeesi bakuze bagenze mu bisulo mba seetaaya mba ndi mu kkomera. So ennyumba ogyagala mu biwandiiko? Njagala mu biwandiiko kubanga tetugenda kuddingana paka kufa. Owuli omusajja wamukooyere ddala? Ate namukooyere ddala ye yali tankooye ye yali ankooye. Anti akoowamu nadda?
ate ng'akomyewo omuntu akukuba mu mawulire oba okyalowoozaayo okubeera aba akwagaliza kufa. Omuntu akuba mu mawulire gano aba akwagaza kufa, aba takwagaza bulamu. Wano mu bantu omwami oyo akulaga laavu n'akuwaana n'akuteeka eri mu bantu, naye bw'abeera eno ewaka dikiteeta awedde emirimu. Kubanga ne bw'oba olina ky'onyumya naye TV ekulaga nti ye mukwano gwasinga, kubanga obufirimu bw'abayindi obwo abeerako n'oyogera naye ng'asirise bw'ati n'atuuka ku kyaki anti ebyo abyanjuluza wali. N'obeera ewaka n'olaba ng'omuntu akuleeta stress, ngenze waka kuwummula ndi ku TV ndaba, ate luli n'akuleetera ku stress akubuuzabuuza ebintu ebitategerekeka. Nze bwe yabyogeranga ne nga naye ono n'obutaliimu ng'obwo nabwo n'abuleeta. Olaba ng'omuntu omutawaanya, kubanga ekintu kijja kitambula nga alabika takyayagala na mboozi yo, takyayagala bigambo byo, tayagala kuwulira. Okiraba? Kati ekintu bw'akukuba mu mawulire otuuka noga yo laavu y'abaana agirina nnyo nno, oba yabukuusa simanyi naye ng'agirina. nga tujja embiriro pretendinga agirina. Kati yakoze embaga 2022 eraga nti mukyala mupya naye ng'olwedi balina n'abaana abo babiri. Musumba obulamu bulaga nti ye yeeyongeddeyo mu mbeera y'embaga eyabaddewo. Kirungi. Gwe ebibyo olwo oyimiriddewa? Nze sinaba, sirina na mulimu, akatandika kakonteyina kali awo. Restaurant yabaaki? Restaurant ebyo yankuba mu mawulire byonna ne bigwa. Byonna byagwa. Byonna. Faamu ekyalimu? Faamu nati baali bangobayo. Simanyi ki ebyo saamanya. Ku kyaki toliiyo? Ente n'azeetikka n'azitwala mbweruweere eyo. Gye yafuna omukazi? Omukazi ali wano. Badde manyi nti mu kwanjula oba mu kuwasa n'azigaba? Nze simanyi. Kubanga simanyi biriyo. Omuntu bw'obanga wamusanga nga mutembe ne mutuuka okubeera nga muli mu bulamu obulungi, nze ngamba wootuukira okulya ku kanyama n'akakusesemya. Kati tosobola kutuuka wano ng'otimbiddwa buli wamu. Eno yali crusade. Ndi mulokole ow'emyaka emingi ate nodda mu nfuufu nodda mu kweziribanga mu nfuufu. Eno crusade yo yaliyo? Mwali bantu b'amaanyi nnyo. Ng'obuweereza buviira ku ddala kati? Ate kati nkolerewa? Sinaba kuyinga. Ebintu byetaaga kulaaza. Si byangu. Tolowooza nti kyaki osinika mannyo n'ogikola. Si byangu. Owulidde? Lwaki tetumaliriza ng'okoola musumba akomewo ewaka mutereeza? Ekyo sikyobola na kukyogera. Kizitowa ne mu lulimi, mpulira nga luzitowa, sisobola na kukyasama mukama mwe. Addayo ku mpewo nga bwe yakola mu mawulire. Addayo ku gano. Kubanga nze ensi yanjogerera nga temmanyi kituufu, kati lwenvuddeyo okukyogera. Bannaayo osobola okusabira omuntu ng'omuntu alinga jjinja, kubanga nabisabiranga. Era nga nfaayo nnyo okulaba nti saagala alye na walala. Saagala. Naye omuntu bw'akukyawa toyina kalungi k'okola. Ekyo kyenjogera abakyala be bakimanyi, mwe abasajja temukimanyi. Kati nze obudde nabuteekanga wa nga nabeeranga waka, sitambula. Bizinesi nzikolera waka. Bizinesi gye nali nkoze ng'eringa ey'okutambula nti kuva wano ngenda ku restaurant naye navangawo ssaawa 5-6. Owulidde? Emmere eyiye tunagifumbiranga wano n'ogyetikka n'ogitwala. Ngoye, misipi, mataayi. N'asooka ne tugula akamotoka aka Triple U. N'avaamu n'agenda ku BH ku Butembeyi. Bw'agula BH ebya Butembeyi n'abivaamu n'adda mu Special. Special n'etakola, nze ne mulabira omwaka mulamba n'ekitundu nga nina saaluuni. Nze ndabira omwami, nze ntekamu n'amafuta, nze ngula emmere buli kimu. Obusumba buno mwabuyingiranga bizinesi oba mwayingira nedda kuweereza? Era mutusonyiire ddala okweyuliza ku mpewo, ekyo njagala mukiteekewo. Mutusonyiire ddala okweyuliza ku mpewo, si bwe kyandibadde okweyanika, okwanika obuziina bwaffe eri mmwe abatali balokole. Naye ekintu kikuwaliriza okweyanika nga waliwo embeera enzito.
naye nga si bwe kyandibadde era mpulira ennaku ku mutima naye olw'okuba nti njagala kwesangulako ekintu kino ekyokunteeka mu mawulire naye nga si kibwe kyandibadde ne Kristo atusonyiwe. Abalokole mwali tabusi kyalibadde kitya? Kiki mwalikoze engeri gy'oli omulokole singa mba mufunyeemu obutakkaanya? Tugenda mu basumba kubanga nagendayo naye tewali musumba eyanyamba. Bwe nagenda w'omusumba wange sijja kwogera bingi naye talina kye yayogera. Omukyala we n'atuyita mbu tusinkane ku kyaki ne nyambala ne nninda ngenda omukubira essimu nti oli yazze Namugongo agambye tajja kwogeraganya naawe mbu nze nayogera mbu tayagala nakuteesa saagala kuteesa naye naye nga byonna owulira nga bulimba bwereere kubanga newe natambulira okugenda eyo nali njagala tuddiŋŋane ne ŋŋenda ewa Kayanja nanga Nyanzi mukwano wange ngenda mwetajje saalabayo kantu kati byonna nga nagenda okufundikira nga sinnagenda na mu kkooti sinnagenda wantu wonna owulidde nasooka kutabaala eyo. Baganda baffe mwenna abadde batugoberera atubadde n'omusumba Robina erya Nyanzi kati lyavuddeko tukonde tutya? Naalongo limala likola eryo we tutyo erinnya Nyanzi ery'amaanyi we lyavudde ku mukyala Robina gwe tubadde naye mu mboozi era nkyali w'amaanyi nga gwe kuba bizinesi osobola okukolayo endala obulimi bwo togenda kuddayo obulimi era tujja bukola kubanga Uganda eyimiridde ku bulimi bw'otalima onoolyaki omulimi ye mugagga so ng'ate mu mbeera y'emu fayiro zayina nnyingi kuba buli ekitambula mu bulamu bw'agenda akuŋŋaanya kino ndowooza ekyokukuŋŋaanya obujulizi bakyala banno bakikuyigireko era bakiyige kubanga kikola amakulu n'ebbaluwa ezedde ezaatutwala ebukoto nziyina buli kimu naye bwe bityo bwe bibeera. Okay, kale yeye mbeera baganda baffe emboozi bwetu weefaananye nga tusinzira mu maka amalungi gano ag'omukyala Robina eyali mukyala w'omusumba Pastor Nyanzi Henry. So mu mbeera eyo ebintu ebikyayimiridde beebaza nti mugoberedde naye nga byonna bikyagenda mu maaso tulondeko ebyokuyiga baganda bange mwenna abakyala mufuneeko byonna bye muyiga mu mbeera naddala nti omukyala asobodde okuba nga atubuulira byayitamu ate tulabe engeri gy'osobola okutambuza obulamu. Fumbo bwe butyo nze lujja nsaba Katonda bankumira ate paka puroguramu enaddako. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali bwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neeri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola oditamininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga
eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.